Bumoozi ono tuli wano kati. Amelia kyambadde ne Hildaman wano we beesimbye. Omuzikiti guno gwe mulaba wano Amelia kyambadde yaguzimba ogwo Amelia kyambadde yaguzimba n'okuba bwe yaguzimba tebateekangako gundi tebazaako langi. Omuzikiti gwe Bumoozi Amelia kyambadde ne Dr. Hildaman we bagenda okwesimba naye ng'ekitundu kino kitwalibwa Dr. Hildaman bwe batyo bwe bafaanana. Abantu balima bitooke gyebiri, abalunda ente balunda. Kati bano abagenda Kiryanyonza kugenda wa bonna abeera wano. Maze okuggyako akafuufu balaba batambula. So abantu b'Kiryanyonza ab'e Bumoozi Mpigi mwenna ab'e Bboza mwenna muli eno. Oyinza okulowooza ebifo byaggwayo naye ebifo bikyaliyo bingi nnyo. Bikyaliyo bingi nnyo. Waliwo omwami yatugambirako awo mukwatira Bboza naye ennyumba mugiraba, ensereka ya Kinigeria ndoza mugiraba. Zamunnyo mwami Zamunnyo abeera awo. Nyumba olaba yagiserekera ngeri ya Kinigeria. Tewabeerawo kantu konna kagwako ne kasigalako. Nakabeera kaseerera buseerezi. Sene ebifo bikyaliyo. Byaliyo bingi nnyo nga bwe mulaba awo. Naye nga tufunye n'omukisa nga mu mmotoka mulimu kansala w'ekitundu kino. Kansala mmuwulidde baayogedde. Manye ebiseera bya kampeyini kaakati. Bagambye bakansala bo balina okubeera ku sayidi zaffe. Amataka gaago gakyaliyo. Esayidi eri yonna mulabayo ndowooza amataka mayitirivu obungi. Yali ayagaddeko okugenda omubaka wo oli ekyemisana n'akugaana okuyingira mu geeti ye eno saawa. Genda okonkone agenda kugulira bugulizi. Ne bw'oba tolina konkone agenda kuyitanga buyisi. Owaaye jangu oli emmere. Kuba biseera bya kalulu kaakati. So Bumoozi bwati bwafaanana. Bboza Kiryanyonza yagadde okubalaga nti amataka gakyaliyo mangi, amataka amanene gakyaliyo ddala. Bajja ne banoonya kansala muwulidde agala okujja okugula, ojja n'okugulako eno sayidi eno. Takisi bwe ziri awo ziizo tugamba nti oguze owantu watali takisi zatandise okubeera nga zijjako. Bali mu ssente mmeka kaakati eno sayidi eno? Kansala yayogera batunda batya? Kukubo wabeera mu ssente mmeka? Obukadde 12 ng'ekyo kyenkana kitya obunene? Kikumi ku kikumi. Ngamba awo ogambye 12. Wenkana watya obunene? Anti kale obuwanvu bwawo mbadde siwana kale obutuufu mbadde ngeraageranya. Wanaba kupimibwa bulungi naye nga obuwanvu. Nga kyapa mu ngalo banene. Kibanja. Twagala byapa. Naye nga tekirina buzibu bwonna. Anti obuzibu obumanya gye bujja eyo. Tetuba twagala kyapa.
wano omuntu ng'agula obuzibu era okumanya nti bwe buli naye kasita omala okugula nga bagamba ate mutabani wayawuka yazze n'agamba nti wano tebatundawo nga mutandika okwawuka omutaka yaliwo omutaka yatunda kati we watundibwa waffe naye Haji Nsonzi omutaka waawo bannannyini ettaka ye kasita omuwa ekkanzu ye nabiki ng'akuteeka mu kitabo eri ayinza kuva eri ajja kusumbuwa naye wantu waliwo amazzi wakalu wali watya kale tutuddeyo lyekkubo lyolaba etulese awo wennunyidde nzivuunukaawo katono mazzi mwegali aŋŋamba amazzi tewali mazzi gano nti ekisenyisenyi kati walinga bwolaba nti lino lyekkubo waliwo ennyumba emu nga bwolaba kati emmanju waayo ku sayidi ya lusozi oba oserengeti era ku kkubo bwovuunuka awo n'ogwa mu sitenseni eddaka awo bayitawo bbungu asooka awo muba kiberu kati mu sitenseni kati nga bwolaba nti eno nnyumba kati bw'ogimalako olaba nga mu muyembe kali wansi wammanga kati wano wamulala naye awo waddako kati nga bwolaba mu kayembe awo wansi ku kkubo era kkubo ne woba oyimiriddewo motoka wano oziraba motoka ziyitawo buli kintu miliyoni 12 abantu abaagala okugula eno Bumoozi abantu abaagala okugula Bboza abaagala okugula gye bali kati wano tuyingidde Bugayi wano bayitawo Bugayi lwaki bayitumawo Bugayi bantu bagayagaya nnyo tebaagala kukkiriza abaana batugaye bayitawo Bugayi namiryango ku mitala awo bayitawo namiryango namiryango kyamaanyi ki ekiri enamiryango bw'ovaawo kati wali ensami sayidi awo Nsami's University eri sayidi awo waliyo ekigo waliyo nsamiz awo sayidi naye ng'abantu beena embeera zaabwe ziri zitya embeera kale era buli wantu wawa tewaba wabi naye bo ng'abantu abantu ffe twonoona ebitundu naye tewabeera wantu nti wabeeyo Chairman Kabuubi yeweebugayo oyo Chairman Kabuubi wanewuwe yatwala gundisi yatwala ekitundu kyebugayo Chairman Kabuubi tewaba kitundu kibi bantu babeerawo abalungi babeeramu n'ababi tebabula naye ng'ekitundu kyo tekibeera kibi okuleka nga baba kivuddemu muba mukyonoonye kati bubi ki obulimu n'obulungi ki obuli eno kati obubi sibulabamu nnyo kubanga abantu balima emmere yaabwe batunda ku mmwanyi zaabwe ekitegeera temuli fujjo naye ati nze nkunyonyodde nti ekitundu tebeera kibi okuleka nga abakibaddemu be bakoze eki be bakyonoonye naye nga tekibadde kibi kyonoonebwa babaamu ab'emitima emibi ekyokka tewali bakuba matale eno omuntu n'obuuka ettalo sayidi eno kiwuyo tumuziise bagamba baali mukubi naye wabaddewo eno Bboza tulaga tundutundu eno ayinza ogaa nti ate Bboza awo genda okukkirira awo bagamba gambye ekitundu tekibeera kibi naye kibeeramu ababi abakola ki abakyonoona ate abatali bonna ab'emitima emirungi babeerayo ab'emibi babeerayo bwe tutyo bwe twakolebwa kasavu kanyama wakati waliyo ebitundu ng'eyo Kampala eyo bitundu nga Muyenga bitundu nga Bbunga eri tewali stations ogenda kunaabirawo simanya eddagala tewaliyo nti oli atega munne kyosobola okukayanako eyo bakiki batera kukayana nti gundi akuba nnyo music kendeeza ku music naye ebyettalo tobisanga ate wano abaddewo olumbe lwaki babadde babayita buyisi ate nga abantu bwe bali bakino ekikanga bwe kyabaguddemu ki ekyabaddewo ate
nti wano wabaddewo omumyaka omufu abaddeawo mu maaso ate mwana gwakukyalo wakugenda obutukutu ebyokutadde abantu basooka kugenda wa eno kyembadde ngamba ebintu by'amatalotale eyo Kampala bitono era tebibulayo naye nga tebiba byamaanyi Kampala alowooza nnyo keera kunoonya ssente keera kunoonya ssente kuba ne buweebaka osula olowooza ssente nyoba n'amatalo g'e Kampala tegisiga amaanyi gayinza okuba siga amaanyi nga butalotalo anti kati eno mu byalo n'okwenogera beenogera kati ow'omu kibuga ajja kgenda oli amuwe wali sere nga talina makulu naye ono yaaba amanya ekikolo kati wagayiga otya ate tukuze tulaba abantu bye bakola kati bw'obuuza omuntu akola atya ekintu n'okikati bakugamba nze singa mba nga bateze ettale nga baaliteze ggwe sikumanyi linnya oli n'alaamirizaako nti Muhamudu kati nze nenzija nendibuuka nze terimpisa bubi nga ggwe nannyini lyo oli gwe baaliteze yasinga okukosebwa ye nannyini yo bwe limukwata bwe likosa ate nze bwe mba nze ensoose ate nze kiyinza obutankola gwe kye bakugambye kukola tukuze owulira nti boogera fenyaffe tukuze tetumulabyeko bintu ebyo anti mbuuza kakati oli aliteze bwe nzija nendibuuka nga siryange terinkosa olwala naye nga si kyekiri kye baataddeko kuli landmine tekuba bulungi tesobola kukwata nga oli gwe bagiraamirizaako netiwaaka ebula kuba bagigambye ggwe lyo teriri nga ndowooza mundu ne bwe bali badde bagenda bwe ne likwata likutte era ogenda owulidde sebo omuwulidde yo bwe libasasi teririko nti batezeoba tugenda kuboa era gwe bwe likwata kati kyo kiri bwe kibanga kya sayansi bwe baba bakiraamirizaako nze nenzija nenkibuuka kisobola okunkwata kati bolibuuka batya oli atega balina ndowooza bye batega oza n'okibuuka kati bagamba omuntu osobola owulira nti ettale eryo kati kekankoonako katini bwe kati oli nagamba nti ettalo lino lyali luntute naye enkumbi yantemako katono weekati ne kutandikira awo kati bo be bamanyi bwe babikola bye sijja kugamba era sijja kugamba nti oba batega akati nga kaliko empenduzo oba bakola naye nange weebuuza bwe bakikola naye ng'ate gyebiri oli akati kati ne kakolebako atiniwe wati ne waliwokeera ku makya omuliro munjira amazzi okugulu okeera ku makya nkuzimbulukuse kuti kati be bamanyi bwe babikola munaye Katonda yabawa kati nga gwe kansala abantu b'okulembera oba w'amagezi ki ebintu by'amatalotale ebyo nakugambye emmeeme zaffe oba eddiini gy'olina mu mutima bangi tubalaba ng'akeera mu kyaki n'akeera mu muzikiti naye ng'ekiri mu mugongo gweno nga kirala okiwulira taata nga kirala era nga gwotuna n'oganika kati ono ekimukeeza nga muzikiti oba mu kyaki kati ddala kiki byasaba ddala Katonda asobola omusonyiwa avaayo akuukira mu ssabo avaayo wano bayitawo batya kansala wano banebboza wano webboza wano oke wano bboza katundu k'ebboza ndowooza mukalabe kwegamba omuntu olina kubeera nga oli mwegendereza ndowooza waliwo n'omulala eyakafa abadde ne dipo oba yasooda wano naye bwe yafudde era bintu ebitategeera landmine eno mpitirivu obungi erabika weeri katundu k'ebboza kaako